Nzokufumbirwa Tomu kyonna salawo nsiimye nakisalawo essaatuma muntu lwampaka ku myaka 13 n'endeka ewaffe wabeerawo okkiriza ensonga ze nnina nz'olwaleero njagala mbawo enjawulo wakati wa Tomu n'abanzaala gwana nnenya lwaki nasuulawo abakulu ne ŋŋendamu ne Tomu n'oba mulalu ekisooka Tomu ampaana bwe nnina akabina nga temmanga mpita kyandiru ate taata olugi wamu enguulya nsonga mu mutwe amagezi bwesigalina laba Tomu ampaana bwe nnina ensingo ejjudde obuseera n'ansitulako ng'ate maama n'omutuulako anyiiga nti ntwala eri akazinga kasse kanolya pulaani za Tomu waafunira ku ssente biseera by'omumaaso azimba kalina pulaani za taata agamba bw'alina ekisenyi kyagenda agula enkumbi tugende tulime faliiso gwa Tomu bukyangusulako ngeze nga woomanyi Yosifoomu ddala omupya ng'eka taata atugamba tufune ekkutiya tupakiiremu ebisubi twebakengako boda ya Tomu yagiwamu amafuta atwala mpumuddala kugula mbuga ng'egaali ya taata ekogituulako olwadda atagambirawo amadduuku takagere laba Tomu bwakeereyo okudda musibira ku geeti n'abonaabona ng'eka taata konkona gumujjeeni nga wolirawo emigere gikulirawo tuli mu lugendo ffenna okufumbirwa eka abawala nakijjo basaala ninnamubiru nze lwakuba omutuufu gwe simanyi wa Saala naye nakijoba nkakasa agenda namale ekigambo ky'okulya kye ekiddusa abaana ewaka ewaabwe ng'abalya bubi n'olw'abatukwana bye batera okutuwa ffe tufa kimu kikusi n'ebikomando omuzadde buulira olema okumpa kyenjagala mmanya nti ngenda wanguzu nga ffe butono nnyo butumaalamu abawala wano namuleme baamutegana mu ngodi nze waka nalinawo enkoko yange ng'ebiika amajaawo negaweerawo naye nga maama yagasiikira taata nti yabaagalya Jeeni nkooma ku lusu oyo ye salawano owa mwana muwala single line awali olwatika agenda kuyitawo wennyini awo wennyini soko mugambe nti salawano watermelon salamu namungodi bakuwaana tulengeza omwana muwala watermelon banange twagala ogattidde eddoboozi lyaffe kuli abakozi bannaffe abasoose Tata nalumansi ne bw'osoose kyenda nze sikyanoba ne bw'olikola otya nga n'ekitandeka kwe nasula ng'okwana bakifumbyanga nkwanjula ewaka ebintu by'okwenda gwe wabireeteeka wano taata w'abaana nkoppa by'okola Neyimbira Byange akunyuumira okkamala badda mu nnyimba ze baba bayimbye nakusaba ebibiri nze nguleyo kujjirita sale ku binkwawa nga binsusseeko n'owooza kimu nti ebintu ebitanywa caayi oba mmere ddala nsala byaki n'owooza nagawaana omuleeta mu nju muno era asula mu kisenge kya kkono nange ndeeta lobati yawataligaana asuule mu kisenge ekya ddyo omuntu akutegeera nga nze taata w'abaana ebyaddala oli mujjawa onkulukunyiza nze n'ommalako oluliba neweekiba kikisi kyanoba nze watermelon nnumirwa nnyo omwami eyanzija ewaffe ku kyalo Mpooma nga vugana gaali ate ataliiko nakkaliya bwe mwabulira mbeera mubi kati bw'owasa omukyala nange enfunayo omwami taata w'abaana awo tugweddulo nga bw'ozula ebipya nnyumizaako nange awo nkuguke ku bye mba simanyi bakyala bannange mbawagabuwa amagezi teweetalwa musajja ng'agabye cuucu naawe kinna mu ngodi kiweerewo saamu akigoye situresi osuule wali tulina obulumi naye mbawagamu amagezi mulembe gwakati tekyali kunoba bw'omusaba akaleega yende yeerema okkakuwanga okubira paata omusika waaliwo ye ng'onoba kyolwa obujozi bw'ettoomu ofuluma ennyumba yawase mpya mulembe gwa digito watermelon ŋŋaanye operation tekyali kunoba tulina obulumi naye mbawagamu amagezi mukyala wakati tekyali kunoba
Operation